Amatikira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa-27 gagenda kutambulira ku mulamu okugamba nti okulwanyisa akawuka ka mukenenya n'obulwadde bwa COVID-19. Mu kwanjula enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula, minisita y'ennono n'obuwangwa Oweekitiibwa Kyewalabye ategeeza ng'emikolo bwe gigenda okukolebwa mu ngeri y'essantifiki okussa mu nkola amateeka g'ebyobulamu. Omukolo guno gwali gwa kubeera Ssingo Kyankwanzi, naye olw'embeera eryo Ssaabasajja Kabaka yasiima gubeere mu lubiri lwe olw'Emmengo, era gujja kubeerako abantu batono ddala. Abantu abayitibwa bali abantu 55 bokka. Olwekyo abantu abo bagenda kukiikirira abantu ab'enjawulo abandi badde ku mukolo guno. Ku mulundi guno olw'embeera y'ebyobulamu ebitali bitebenkevu, ebimu ku bintu ebizibeera ku mikolo egy'enjawulo egy'amatikira tebigenda kukolebwa nga minisita Male bw'akkaatiriza. Mulangira Kimera naye n'asalawo okumusitula oba okumukongojja kale akalombo. Mpozi ekitajja kubaamu olw'embeera tuli mu nkola ya kwetangira ssenyiga korona, Ssaabasajja Kabaka tajja kukongojjebwa, naye nga emikolo emirala gijja kugenda mu maaso, era n'abo abakola emikolo egy'okusanyusa mu nkola ey'ennono no bajja kukola emikolo gyabwe era mu butono bwabwe mikolo ya science. Ebikujjuko by'amatikira byakutandika n'okusabira omutanda amasinzizo gonna mu ngeri eri scientific olw'enkuuka y'omukolo ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno mu lubiri Emmengo. Era ku ssaawa 2 ez'enkya ajja kubeerayo okwebaza mu masinzizo gonna agasobola okukolera mu nkola eya science. Ninga tutunulidde amaka g'omulabirizi w'Ennamirembe, tuneekereziya Lutikko e Lubaga. Omukolo gwonna gwakulagibwa butereevu ku mikutu gya TV wamu ne leediyo kisobozesa bali awaka okugwetabako. Tewali bantu ba muwendo, bulijjo muli ba muwendo, nate ku luno mugenda kusukkulumawo kubeera nti ab'amawulire mwe mugenda okutuusa abantu ku mukolo guno nga bwe gunaabeera. Ronald Kakooza ne Joseph Ssettimba be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.